Yes, mbandiza kade kana mwasibye mutya muli mutya ngenda kukosa abagwe no subscribe ngonyige ne kale gyosinzidde okubanga ofollowinga Fadi TV yire nkwebaza negamba nti oli w'amaanyi nnyo like nga commenting mwabali Canada mutonto mbebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugi followinga Pastor Sserwadda munange ali mukutya okutagambika gamba nti wale bagala okubanga bamutiisa tisa bamukubira amasimu agamukanga era nagamba nti bano bagala kubanga basanyawo ne chachi ngena kwambe kutusa kopi na byonna mbatimudeka abali mu America University of Chicago abali Germany mu kibuga kye bayita Berlin abali Uganda namwe mbebaza nimbagamba nti muri bakabi nnyo okubanga mugifolo ngane gamba nti comment section weri yawo obaka puntira mu comment section atosalinga on followinga kubanga mbane updates wano bujuna ku ezina value mbana amawuliri agabaga tambula okwetwa gwanga Uganda entalo nyingi mu bapastor no mu gwanga Uganda entalo nyingi kubanga Pastor Sserwadda yebuuza nti bano banjagaza ki abankubira amasimu agamutiisa bamulabula bamuwoninga bagamba ebintu ebisinga byabulira ku church nti ebintu bibi nti alumba abantu avuma abantu kikana bagamba nti wano mu Uganda bapastor bayina entalo nyingi nnyo n'okusinga entalo endala zonna bayina entalo bapastor bawano mu Uganda bayina entalo naye nga bandibadde bakola ki bandibadde bakwasaganyizaamu kubanga bonna basajja ba Katonda bandibadde bakolera wamu naye entalo nyingi bonna tebakwatagana kubanga ye Pastor Sserwadda Alumbiddwa agamba nti abagala okubanga bamunyiga n'okwagala okumuggyawo n'okumusaanyawo nti bapastor banne tebakwatagana olaba olinga ali mu kulumba munne katuuti live ng'amuvuma enkolagana ntono mu bapastor ntono nnyo noza mumotera okola Pastor Bugingo oluusi ng'alina baalumba noza malako ku lutalo lwa Pastor Bugingo ne Kayanja kati nalako gundi nalako Ssennyonga ng'alumba Pastor Bugingo ndowooza entalo zaabwe nalako kera Pastor Bugingo noza mujjukira ng'alumba Bugembe ndowooza entalo zaabwe muzirabe bisa babeera mu ntalo bayina entalo bapasita baawano Pastor Sserwadda agamba nti poliisi munnange yandibadde kulanyibadde muyambako ne muwa security emala kubanga abasajja bamutiisa wabula onaagamba nti poliisi bonna temuwadde security aliwedde okubanga abeerera kubanga agamba nti tatedde eriyo yonna yagala okukola ki eyo yonna nayagala okubanga amutuusaako obuzibu n'okwagala okukola ki n'okwagala okumusaanyaawo bapasita entalo nyingi mu bapasita singa ate nga bonna bye balina endiga naye oba kiki entalo zaafuuka entalo sabanga entalo zirimu bannaddiini nga bapasita bannange bannaddiini bonna kale balina entalo bannaddiini bonna mulimu entalo mu bannaddiini bonna naye ate mu bapasita kyasukka baale mu kukolagana baale mu kukwatagana baale mu kukolera awamu munange byebyo ono ali mu kutya okutagambika asula ku punkenke munnaaye nekyaki baagala kugikola kibaagala kugisindikiriza eggalweebu baagala gisindikiriza eggalo ojjukira ono si yasoose ne Pastor Tom Mugerwa naye baali bamuli bupi omwaka oguwedde nga guggwako baali bamuli bubi bakuba ate munaye oli abaali bamuli obubi baali bakola ku kyaki ye baali bamu ku abatula ku staff members ku kyaki ye Pastor Tom Mugerwa naye ono Sserwadda tamanyi ani amuli emabega oyo amuli bakola nabo be bakolagana ne bali ebwe baagala okubanga bamutuusaako obulabe tamanyi kye kizibu ekiriwo talina gwasuubiriza naye ate Pastor Tom Mugerwa yakizuula nti abaakolanga mu kyaki ye be baali bamukola ki baali bamufuukidde ekizibu omwaka oguwedde baali bamuli bubi naye babanga bamufuukidde ekizibu munange bibitambula akadde kano ku social media mpereza comment section yawo ndage gyosinzidde okubanga ofollowinga Fadi TV waliyo Fadi UG News ne KB TV waliyo RTV Uganda naw musigale nga mumfollowinga temujja kubanga mujjusa mube bulungi mbagala nnyo mwena mweraba